brought me from nothing, people. That's why Chovolaba mukwateko tugenda kwekwatako. dare tamper with him, you'll face it rough with me. Gwe kwata ku Pastor Tom nange tujja kwekwatako. Ebigambo ebyo nno bivudde wa Pastor Joseph Sekisaka. Truth be told, nange mbadde simumanyi ng'era abasinga ku mmwe bwe mutamumanyi. Erinnya lye lirina amaanyi because tubadde tumanyi erinnya naye nga nannyini erinnya tubadde tetumumanyi. Naye nga te bamwogerako nnyo, basumba bane bamwogerako nnyo. Nalaba nga Pastor Vicky amuwako obujulizi, Pastor Biyungu Eva abeera amwogerako. I think yakula yeyo regime y'aba Pastor Biyungu bate bakulawa ku gundi emutundu awo, naye ndowooza ono yali abasingako mu myaka, bamwanyumirizaamu nnyo. Bamuhonoringa nnyo because ndowooza yali mukulu waabwe. Alina ebigambo bingi byayogedde ku Pastor Tom Mugerwa ng'akunyumiza kutandikira ddala eri gye yamujja, kubanga ayogedde n'agamba nti waliwo n'abantu abamulimiriranga nga babuuza Pastor Tom lwaki osembeza omuntu afaanana bw'atyo, because yali afaanana bubi. Naye ng'abantu beebuuza lwaki Pastor Tom asembeza omuntu afaanana bw'atyo, naye bambi Pastor Tom teyamulekerera wadde n'eddakiika emu wait teyamulekerera, byonna abyogedde. Ogenda kuba obiraba, eyo clip gyeggwera mbikuteereddeyo, ogenda kubanga byonna obiraba era nga nzikiriza bambi mukuwe owulire omukwano gwasinda eri Pastor Tom Mugerwa era ng'ono asobola okukola ekintu kyonna kulwa Pastor Tom. Kale uno Pastor Sekisaka nawe beranga omwewulirirako. Pastor Tom brought me from nothing, people. That's why Chovolaba mukwateko tugenda kwekwatako. dare tamper with him, you'll face it rough with me. Simwogerako oyo. I don't speak about him bad. Kubanga yanzijamu ani yandintegedde. Because he brought me from nothing, who would know me? Osanga na buli kati nandibadde nkyali mu ndiga. Maybe even to date I would be just a member. Because there are many who are gifted. Kubanga bangi abalina ebirabo. They have nobody to touch their Nga hands. tewali abajjayo kubaleeta mu maaso. Kakati nze nkimanyi n'okwata omuntu n'omujja mu bakifu n'omuyimusa. For me, I know with bringing someone from nothing and you elevate them. Abamu n'omuwana akatuuti. To some even give them a pulpit. You show him to people. N'akukyukira. And he turns against you. You are the one who called him. Gwe yamujjayo yamuyitayo. Now he's wounding your heart. Kati atandise okuleeta ebiwundu ku mutima gwo. Men are doing that to God. Bangi ekyo bakikola Katonda. Gwoyambala obubi. You're the one who puts on immorality. Gwosuula abasumba. You're the one makes pastors backslide. Gwobakumamu okwaka. You're the one that ignites them with lust. You are using your beautiful thighs to attract men to make them enter into temptations. Bangi okozesezza ebisambi byo okubanga obasikiriza okuyingira mu kukemebwa. N'atuula n'akaaba. And the Lord sits and weeps. N'agamba laba omuyite wange. And says, look at my called one. Waloba ayise okubuulira enjiri ne batandika kubba bantu be. That those that he has called to preach the gospel and they instead steal and rob his people. Bayise okusomesa abantu oba okubasumba ate obuwala ne babufuula obuwala oba obulenzi ne babufuula obwana bwa sitaani. That those he has called to pastor and they instead use the members to sexually harass them. Musumba n'omusanga ng'obuwala bwonna abusomesezza okwenda abwebakako abutuma n'abugamba mugende mwekuba ebifaananyi eby'ebitundu ebyekyama mu binsindikire. You find a pastor, he's sending the sisters in the church to sleep with them and make immoral photos and send to him. Babwendesa ku mikutu. They make them fornicate through online. Musumba n'akagamba njagala kukusabira stama kola bwoti. The pastor tells them, I want to pray for you. These are true stories. Bino byembagamba gye biri bituufu.
nze ne wa Pastor Tom, Me even at Pastor Tom's church, bwe baatulanga ng'abaavu ne famire yange, the day they announced me and my family as poor people, waliwo abaayogera there are some who spoke words. Tom alanga abafedde Pastor- abatalina future. Tom announces the dead who have no good future. If I was not given the spirit of being secretive, Singa nali saaweebwa mwoyo wa kuba byama, nandikubye ebifaananyi byabo ne mbibaleetera wano ne I would have took their pics then brought them out here. their state of life today. N'obulamu bwabwe, embeera y'obulamu bwabwe yaleero. One of them begged Omu ku bo yasaba oba yayegirira unto me. nga neegayirira. I don't know whether he remembers what he said. Simanyi oba akikula bulungi yayegera. He begged unto me. Yanneegayirira. He said, nenze Sekisaka nga tompa kubuuliramu Nangamba, ewo. please give me a time and also come and preach. Him he said is dead. Oyo yagamba nti mufu. God raised me. Katonda yansuukiza. And not only raising me, Ate si kunsuukiza kyokka. but he quickened me. Naye n'okunnyanguiriza yannyanguyiriza. Mugamba oyo akuliraanya mwene ngenda kumalako akanyomonyoma ako. You tell your neighbor, I'm going to make you stop despising people. Ebigambo bye ebibadde oyogera mu nasiraana Those nafa. words, you were saying that I'm dead, I'm a Mbu sirina failure. lugendo. I have no Ebyange future. byakoma. That all that belongs to me is Mugambe nothing. linda bulinzi. You just tell him, wait. Because this is my name Kubanga kiro kyalo kiro of kyange. the unusual quickening power Ani agangwiriza kali ga bulijjo. that is coming upon the man. Agangwako. Me. Amen. I'm a make of these scriptures. Ndi muntu eyakolewa ebyawandiikibwa I bino. mean, I'm a made Ndi muntu eyakolewa out ebyawandiikibwa of bino. those scriptures. Eyakolewa ebyawandiikibwa ebyo. There is a person over Waliwo there. omuntu oli eyo. These scriptures are going to make it tonight. Ebyawandiikibwa bino bigenda kukolamu omulimu They are going to make your family. bigenda kukola omulimu They are going to mu make your children. bigenda kukola omulimu mu baana bo. Abadde bagani abaana bo The baafa. ones who are saying your children are Ne dead. babatunulira bati ng'abaadiba And the south look at them abasiraana. as those who are failed. Ebyo bye baali batulaba. That is Wane Mutundwe Here, wa Mutundwe. Pastor Tom MCF. baatutunuliranga bati They used to look at us ne like this, balaba obufu, and they would see death. emirambo egitambula, Corpses, which one nakati moving? babyogere, Even right now, let them say so. nakati batuyite Let emirambo. them call us corpses. Eriyo Katonda eyo waggulu, There is God above there. eriyo omwana mulenzi yagamba There is a child of God who says, kitange bw'aba akola ekyo if my father does so, nange gwe njagala. I to the one I love. Luliba olwo ekiro kimu It will be one ne night, nsindika omuweereza and wange, I send my ne servant, ntuma amafuta, I send the ne anointing, ntuma omwoyo, I send the spirit, ne ntuma amaanyi I send my gange ne power, gazuukiza and raise, my God, Katonda wange, ate ne ganguyiriza. and also quicken.